Joseph Ayike amasasi gamukubiddwa ku ssaawa 9 ez'ekiro mu kirabo ky'emmere ekimu mu kibuga Gulu. Abatuuze ne kaakati bakyebuuza omukulu ono kyeyabadde agenza okukola mu kifo kino ekiggalawo ku ssaawa 4 ez'ekiro. Oluvannyuma lw'okumukuba ebyasi, abakuumi bamutadde ku poliisi y'e Gulu nga balowooza batuteyo mubbi era ng'eno gye bategeeredde nti gwe baakubye ye DPC wa poliisi eno. Poliisi ekakasizza okukuba kwa Joseph Ayike amasasi mu viivi. He said where he took cover, he saw somebody coming from around the mango tree. It is still very early to comment on what the security guard has said, not until we also hear from our own, the DPC. DPC Ayike yabadde mu ngoye za leeya nga talina bakuumi. Ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'enkya ya leero, ono atwaliddwa mu ddwaliro lya gavumenti e Gulu, gy'ajjiddwa okutwalibwa mu ddwaliro eddala. Omusawo ku ddwaliro lya Imaging Center Desmond Durani atubuulidde embeera omukulu ono gy'alimu. The injury he has is a cortical fracture of the distal femur right knee. His condition is stable. Unfortunately, he had lost a lot of blood, but he has already received the first aid treatment. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Jimmy Okema ategeezezza nga mukama we bwe yanyuse ku ssaawa 8 n'ekitundu ekiro nga tekimanyiddwa ngeri gye yatuuse mu kirabo ky'emmere ekiyitibwa tak ng'obudde bukya. And the doctors will tell us, since he was rushed to the hospital, the doctors can be on a better position to share with us whether he was drunk or not. Ono era wakanyizza ebigambibwa nti mukama we yabadde awalampa ekisenge ng'atamidde. Please. And the cameras, please, away.